Ngabo batutegeezezza kibatwadde dakiika ttaano zokka ate mulimu okusoma obubaka bwa Kabaka mujja kusomebwa sijja kwogera bingi naye nga mwenna mwenna musanyufu nga muli okufuna omukulembeze waffe mu ddiini n'obulogo. And in the interest of time, I will not speak English. I will read the message that I've been given from Kabaka. You bear with me. The Right Reverend Moses Banja, Omulabirizi Namirembe, Diocese. Munnaffe, tukulamusizza, tukuyozaayozza nnyo olw'okulondebwa okubeera omulabirizi w'ennamirembe omujja, ng'odda mu bigere bya mukwano gwaffe, Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira. Ng'otandika obutume n'obuweereza obukwasibwa, tusaba omwoyo omutukuvu okuluŋŋamya okulembera bulungi abantu ba Katonda mu by'omwoyo n'okwekulaakulanya. Omulabirizi gw'oddidde ebigere alesse omukulo ogulabika. Tukusabira Katonda akuwe amaanyi okukwata omulimu gwa Mukama mu maaso mu buvumu, obwetoowaze n'obwegendereza. Mukama akwongere emikisa n'ateekako omukono ti Ronald, Muwenda, Mutebi, ow'okubiri Kabaka. Please come and receive the flags. So the Archbishop Church of Uganda, and their wife, the most Diocese, the Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira, the outgoing for the retired Bishop Namirembe Diocese, and their wife, the Right Reverend Moses Banja, the newest Bishop of the world, only his ministers. Sande, Minister of State for Trade, and all the mayors and divisions present, Parliament, the RCCs, RDCs, and the security chiefs present, Mama Sylvia Mayiga, Nnabaloga, Uganda, Bishop Charles Peter Mayiga, particular Uganda, Mama Nnaalinnya, Lubuga, Nnabaloga, representing the Kabaka of Uganda, all bishops present, and all the Christian
the new bishop, and indeed all of us who are in this congregation. And the message will fit within the 5 minutes which were recommended by the Master of Ceremonies, who is my bishop, for teaching us that we are all carrying a stone. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. I am happy to be part of the celebration, consecration, and enthronement of the 6th Bishop of Namirembe Diocese, Reverend Canon Moses Banja, who is now the Right Reverend Bishop Moses Banja. I commend you all that you are put into making this function glorious. I pray the continued working relationship that exists between the Church of Uganda and the state. It is also a pleasure for me to congratulate Reverend Canon Moses Banja upon this great milestone of ascension into spiritual leadership in the Church of Uganda. We are gathered here for this important event to see a man of God take on an office of social, economic, and spiritual importance. This is a very honorable ministry as it calls upon a leader to see the nourishment, the body, and the spirit of the believers. The consecration and enthronement of a new bishop is a special event for Namirembe Diocese and the entire nation, since we are witnessing a handover of office from a knowledgeable senior servant of the Kingdom of God, Reverend Wilberforce Kityo Luwalira. The retirement we are witnessing is a gesture of handing over roles to the new leaders under your seal, and not a complete disengagement of ministry or service to God. May you always welcome them with open arms in case they are experiencing any challenges that deserve your guidance. The seniority you embody is a great advantage to the incoming team leaders, and you implore them to take advantage and treasure it. I would like to thank all church leaders for faithfully taking up the noble vocation that has started and caused transformation in the lives of many people through church programs over the years. It is most commendable that the church
we should indeed not be limited to evangelism, teaching, and discipleship. To fulfill the word of God, the church must mobilize communities and make them active participants in programs that help them solve common problems that affect their well-being. Our young people should be taught the important values of honesty, human dignity, godliness, anti-corruption, anti-sectarianism, unity, gender respect, and hard work. We ensure a good future for our children. We have a duty to raise a generation who are focused and have vision for this country. Government will continue to work for the maintenance of peace and security in the whole country as a way of facilitating the country's development. I call upon the believers to receive and support the Bishop wholeheartedly. Once again, I congratulate the Right Reverend Moses Banja upon the elevation to office of Bishop. I wish you God's blessings and joyful celebrations. I thank you. Our message, similar message of gifts. You have raised me, like me, on how I will handle to the new Bishop Moses. Because if you don't enter the cathedral, you can be up. The new bishop will not be talked about. It is only the gift of the president, which we know we have delivered in this service. And finally, most Agnes, Stephen Kasimba Garu, and all the most all cemetery, who are my long time parishioners in Christ before he was elevated, and all of you. I would like also to appreciate the warm welcome which I have always given in this cathedral. Before I was be just a leader who was always welcome to me. And the peace and security prevail in the country. I would like to say that Basaba for President Yoweri Museveni. wano eNamirembe mukolo gw'okutuuza Omulabirizi omujja Omulabirizi buno bw'eNamirembe Moses Bbanja atuuziddwa leero kasidwe eNamirembe kasidiro ojjako bana Abagereka yeetise Mukama Ssaabasajja Kabaka Sikaluko kwa pulezidenti
Vice President, naye abalala akati ka Sabe. Uganda Paulo wa Omulabirizi Omugya Moses Bbanja amaze okukuzibwa wano Namirembe we bafuluma ne Ssaabalabizi Kazimba Mugalu kulembeddemu omukolo ogw'okutuuza Omulabirizi Tonesi Uganda wano Nnaalinnya. Give space. Pula. Omukolo gwakwasa Omulabirizi Omugya emmotoka ekirabo ky'emmotoka kyamweza pulezidenti kati nange ndi ku mulimu munnange lwakuba gontingako olina mundu naye nange wange uli yawo wansi tuteese kubanga ate omwe yali mukubo wange kati ate zonzi Vai motoka endala egenda Nnaalinnya. Vai motoka egenda Nnaalinnya. Omulabirizi Muwenda agenda okutambuliza emirimu gy'obulabirizi buno bwakasiddwa obuggya obw'eNamirembe Moses Bbanja Bishop Omugya adidde ekitaffe Katonda Bishop Kityo Luwalira ngere era twebaza kusooka kwa byonna twebaza nnyo Bishop Omugya Kityo Luwalira
emirimu gyakoze wano gyagwako kategula pulojekiti tebaza nnyo obukabaka bwa Buganda kuba bujjumbira nnyo ensonga eno olabulabya enkolagana ennungi obutajjangu okwo tusabira tutambulire awo tutambule lumu obukulisitaayo tugende bulungi nabulijjo tuzaayoza mukadde waffe ayingiddewo omulabirizi omukulu w'Ennamirembe Moses Bbanja kubanga asobodde okuba ekitiibwa nga kino era tusaba Katonda amusobozese okutambuza obulungi omulabirizi tugende mu maaso bebadde mutambula kubanga Luwalira Omulabirizi akodde akoze bulungi omulimu twagala gutuuze Ssaabasajja Kabaka amannya ssebo erinnya nze bayinza kati tuyanziza omumyuka wa Pookino kuva e Buddu ayitabye ku mukolo guno ogw'amatikkira okutuuza Bishop Omugya wa Bulabirizi bw'Ennamirembe. Uganda. Okay.